Yes, my brother Mirundi. This is mommy. Okay. Yes, Sebo. Yes. Yes, Zata Junior. Junior Sebo ajja kuba bulungi Omukama ajja kumusaasira. Yafunyeeko ku njawulo awo obudde nga bukya. Okay. Yes, Sebo. Buzibu kikati obuliwo obw'amaanyi omutawanya. Obuzibu obw'amaanyi kati bwe tulina tulinze dokita amannyo gano agaamenyese abiri ge twagala tujje tulabe bagazimba oba bamuteekamu mapya batubuulire ki kye bagenda okukola. Then na wano ku kisoda wano ku kibegabega wano baatugambye waliwo akagumba akamenyeseeko ku ggumba ly'oku kibegabega wano. Kati ow'amagumba agenda kujja naye tulabe ki kyatukolera. Tubadde tukyalina basawo ba kiro kati bo bannyuse batugambye bannaffe abaddako be batwongera treatment gye tutannaba kumanya bwegenda kutambula ssebo. Ebisigadde bye biwundu bino ebya bulijjo ebiri ku skin ebyo bijja kugenda. Okwogera kwayogera. Kitono ayogera kitono naye era baatuganya okumuwa essimu olw'okuba amannyo gano akamwa kano kabi. Olaba olulimi lusituka kitono olw'amannyo gano agaakutuse kati mukama omwo mwe twagala bakebere tulabire ddala kiki naye ng'ategeera bulungi era buli kimu akimanyi. Okutegeera kwakomyewo ategeera bulungi ssebo. Abamutomeddeko bo mwabalabyeko? Abaamutomedde tetuyinza kukitegeera kuba kati ye yennyini nannyini kyo yakimanyi ate era yayinza okukitunnyonnyola kuba ye yabaddewo naffe twamusanze bamutuusizza Nsambya hospital. Kati tetumanyi nnyo ki kyabaddewo tetubitegeera.